nsaba okukubiriza abaweereza bakkirize abaana bagende mu makanisa amalala. Yes, bwe kiba kisoboka. Gwe gayidinga bugayidinzi. Bw'olaba ng'agenda wakyamu tomugaana bugaanyi. Mutuuze omubuulire nti ekkanisa gy'ogendamu balidde ebisiyaga okumala ebbanga. Saagala kufuna buzibu nga baakulidde ebisiyaga. Bw'abanga alina endala gy'agamba nayo gy'agendamu, bw'oba togiinaako buzibu mukkiriza agende. Bw'oba ogiinaako obuzibu bumubuulire. Guno omulembe omuntu tomugamba nti togenda. Olina mubuulira lwaki Yes. tekyandikusanyisiza ye kubeera eyo. The reason is very important than the command. So abaana twogere nabo beerondera ekkanisa ekage ne bw'oba musumba. Ekyokubanga abaana bo bonna batuula awo tekitegeeza nti balokole. Bwe kiri. Batuula awo kululwa kukusanyusa naye nga si balokole. Basobola okuba nga balina ekkanisa ebakwata omu babiro. Ate sorry nsonyi okusala ekintu. Genda maaso. It's okay. Kireete kyobadde ogera kireme kubula. Kyembadde ngamba nti omulembe gwa njawulo tekitegeeza nti enjiri ekyuse. Naye Katonda asobola olweizinga omuntu mu mulembe gw'omwana oyo nga si yeggwe. Kati omulembe we gujje gukyukiramu ebirala birimu ennimi. Olulimi nti oyinza osanga nga omusumba ekkanisa yeeyogera mu Lunyankole gy'obuuliriramu osumba mu Lunyankole mu Lusoga mu lulimi lwonna tugamba olwaffe. Naye naawe okimanyi nti abaana ewaka bonna ba Luzungu tebamanyi na Lunyankole. So bwe babanga Katonda akozesezza omuntu omulala abaana bano bayingiza obwakabaka bwe tekitegeeza nti bavudde mu nnyumba yo. Basigala baana bo naye spiritual authority kyangu okuba nga basubmitinga mu kanisa endala ne batandika n'okuweereza ne baweerereza mu eyo ekkanisa. Tekitegeeza nti ofairinze as a pastor wabula okoze omulimu gwo. Era tekiswaza abaana bo okusabira mu kanisa endala ne musisinkana waka. Ky'oteekwa okumanya nti kanisa eyo eri ku njigiriza entuufu eri ku mulamwa. Eri ku mulamwa. Ekkanisa ekkiriza byonna Kristo bye yalagira. Omwana omukkiriza n'agisabiramu. Era abaana bano be twasuminga nti balokole kubanga abaana baffe ate tutuula nabo mu church bangi nnyo si balokole. Era ebikolwa byabwe society yeze ezibimanyi. Abamu mwe bamaama bamumanyi nti omwana wo mutamiivu era mwenzi era muyaaye nga taata takimanyi nako. Naye ng'olina engeri gy'olwanagana nakyo waliwo okuswala okwa famire waliwo n'okuswala okwa maama. Nga Bayibuli bw'egamba nti omwana omusirusiru avumaganya nnyina. Kati bamaama babikka nnyo obusirusiru bw'abaana. Naye nga ye taata amuyita nayo n'agamba kati you see my son is born again, is preaching, is in the scripture union. Taata n'abeera proud naye nga gwalaga abantu erudde eri abantu bamumanyi si mulokole nga ne maama akimanyi nti si mulokole naye ffe tulina obudde butono nga gw'omanyi abaana bo bonna ozaala kumbe balokole ozaalira ddiini y'abalokole.